Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alabula Bobi Wine mbiina maaso awo finally Maama Phina avudde ku lugya bannange essanyu jjerere alien skin muyina maaso awo ebyewuunyisa mu nsi tebiggwaayo yuno omukadde bannange akyekuze naye yeetagisa nga mumwerabiddeko mugamba mutya mwasiibye mutya ba mikwano kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo nomugimpe like era ninsaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano subscribinga era onyigende mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo munnange olw'okusaba kw'abangi Maama Phina otulaga ddi omusajja munnange bangi abasajja bajja era nga mwe mwali n'omukulu Abitex munnange akoze ekisoboka awadde ne Chris Evans ssente ayimbidde Maama Phina oluyimba naye nga Maama Phina alyenyegenya munnange nga yaganya tugamba nina omuntu wange lwakuba saagala muteeka mu kamera munnange lubadde olunaku olwaliro manyi munnange ebintu byekweka naye laavu yo nga tebamala gagikweka munnaye nga amutulaga mu lujjudde mu lwatu era munnaye Maama Phina ewuwe ssanyu jjerere so munnange bajjo Abitex munnange suubiddyo ligireyo ddala omuntu kye Maama Phina yakugamba nti alina omuntu we yali akitegeeza wabula terwali lwa saakaasi wabula oba tebyali byakunyumisa mboozi ate bye biri ku sayidi ezeeyo Maama Phina munnange tokulisayo balifuna mwami ate nga nkugjeyo eyo ye omukulembeze w'eggwanga omanyi munnaye banaabiri babuzaabuza Bobi Wine agamba president wa ggwanga kati munnange ono eyasayininga oba eyateeka omukono Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alabula munnaye Bobi Wine olw'ebikolwa abantu be bye bagenda bakola bikolwa biki katubiraye munnange era mugambe singa bakiddamu entambula zo zijja kuba zikoma era singa tobagamba kukyusa munnange bayinza okuleetera obuzibu oba bo bennyini obaleetera obuzibu katubirabe ng'omukulembeze ayogera then tweyongereyo nate Omwami Kyagulanyi juzi babagezako okumukwata kubanga yakunganya abantu eruwuuka abantu ne beediima ne balumba bannayuganda banaabwe ne babakuba ne bookya ebintu ne boonona ebintu kati awo nawalirizibwa okuleeta amagye agabadde mu ntalo eyo yonna gye tubaleeterwa n'entalo nengaleeta wano mu Kampala era tewagenda kubawo era mbadde muwulira bagamba tugenda kwokya Kampala tugenda kwokya petrol station njagala kubakakasa tiwali wagenda kwokya Kampala byebyo ate munnaye nga namwe mubyewuliriddeko omukulembeze w'eggwanga alabula Bobi Wine akyuse munneeyiso manyi munnaye bagamba ayogera obwomu ayogera amagamba ganange biibyo mbibaleetedde ate byebiri mu sayidi ezo naye ng'ate nkuzizaako eno ewa Bobi Wine bananga abantu nga bamulaze omukwano temutegeera be tuleseeyo bakube Mobere emisambwa muno eta siliva wange leta ola omuntu ng'onoonya ebizibu emoga ekyafiiridde wali ate abakulu bibira magala pipa mamo mulete obuzibu munnange oluvannyuma lw'okuvumwa abantu alien skin agambye owaayi famire yange Fangoni Forest mujja tugende twewumuzeemukko tugende kumbibira tuli obulamu ate ye Balista Timo muyina maaso wano ng'awera enkolokooto bannange kyakoze MC Cuts kiki katukirabe tweyongereyo nate ennaku zino bo abantu banyiivu ku Fangoni ono ne alien kati kambuuze n'omuntu alina address bamuwaabira banona munone munamuwabye this is in my reference yange yino gundi yakutemba dia am mentally and physically damaged already damaged you are damaged good katamba akasajja kakurizoninze no duka misinde no funa reference wa wajijewa mani mwina aba polisi bachaliwa yawasindikira reference ku WhatsApp owoli awo ku WhatsApp nga bakugamba kati omusango tugutaddeyo nenga gwa ku WhatsApp omuntu ayina location omuwabiro ota ku Facebook kati ku WhatsApp ko batimbye reference yegendo mukwata ngagwe mwawabidde akyayimba ngagwe mwawabidde akyayimba
music industry njibaddemu emyaka 2 kasasiro mbwa ya ku kyalo kati jajja wange amanyi ebye Dubai Ngabo chiri nti ez'omubbi zibaana munange ndowooza neza MC kati zino zaakoze ki ennaku 40 zaweddeko munange ono omugezi ja issue line ayina ebintu byambuulira wano muyina mu ka video mumanyi ono omusajja yali alinga omulaguzi kuba ebintu ebisinga byonna byayogerangako tugenda tubiraba ebimu byakoze ki byatuuse ne wana ayina byagamba MC kati sibiki katubiwulirize tweyongereyo Kitiibwa kati simbadde nkusaba badde nkusaba bambi oyinza oba tolina YouTube channel tomanyi ba YouTuber ayina YouTube channel akatamanyi baki YouTuber ojja kgenda ku radio y'omuntu wekalakaasa omuntu omukolera content naye ng'ate odamejinga banno okitegeera mu nsi mwe tuli bantu bangi batukoze ebiki ebintu naye bwe tusalawo tulandagge ku ebyo ate tetusatuuka gye tukola ki gitulaga kati olina king of the mic. Do you really call for a bust out? You don't. No. Katwaga to concentrate ku chi. Yes, nakati. Otulemesa kuba kati bapata nabo olumba ate tukola nabo. You have to get a different approach. Siganye bichi bikunyiga ku mitima. Siganye nti tewali bintu ebali bakoze bikunyiga ku chi ku mutima. Ne wabawo enkolagana kati sogomuze. Gukome babantu baagala okole program wezityo bafune yes nenga tete zina ene good jezikola ki kuyamba okitegeera so nze njagala kusaba kati mu hearts of hearts batukoze ebintu bingi abantu kubulayo ku olina owuliranga oba ovuga emmotoka oyagala mutomera naye ate nga okumutomera kiyinza kwongera ate mu kkomera kati you choose which is best for you. Byate byajja ichuli nga tubyerekereza era nga tutadde ku bbali bambi omukama kuwumuza mirembe akusonyiwe byonna ebyakusoba kugamba baba na Uganda nga bayagadde omuntu bamwagala kugamba nga ne waba akoze pupu babira bagamba oh my god kugamba nga bamwebaza munange Alien Skin kati ambassador wa Royal Milk ne mama abana bagambe bagenda kunywera Royal Milk bagenda kumunaaba bagenda kumukozesa kyonna kwegamba basobole okulaba nga bongera okutumbula mwana mlenzi ono Alien Skin kakano ka video katukarabe mwembabulire nalabye kampuni ngezi mu Uganda ne Royal Milk bagezi marketing manager wa Royal Milk yetago kuongeza omusala kubanga nze nalinga awo nga Alien Skin yakajja atandise okufuuka wakabi nga nebuuza lwaki Alien Skin takubira kampuni zino obulango nga muli nebuuza Alien Skin tayagala agaana buganyi oba bo batamutuukirira Alien Skin yalinga atambula nga buli watambula abeera akutte ekicupa kya Minute Maid nga nebuuza naye lwaki kampuni ya Minute Maid tetuukirira Alien Skin n'afuuka at least brand ambassador wa Minute Maid ng'amunywedde nnyo omutuufu nga nebuuza what is wrong what went wrong munangira ba Royal Milk we bane Royal Milk yagudde mu bintu okwogera nga ntya Katonda mbadde simanyi Royal Milk Jessa mbadde mumanyi classic mbadde mumanyi ne Royal Milk zagamata mbadde sigamanyi naye ba Alien Skin javude n'atumanyisa amata ku dunia kati tugenda kunywa Royal Milk amazima gani titukirize tugane ekintu kyona Alien Skin kyagenda okukwatako omwaka guno era oboli ngo ina business you Alien Skin ne bwagama tyagenda kulanga toilet paper baganda bange tugenda kupama tuzimale mu company Alien Skin agama tikatalanga toilet paper wallahi tugenda kupama tuzimale mu company kati tugenda kunywa Royal Milk ne company yegwe nze nkubulira tugenda kunywa Royal Milk tugenda kunywa Royal Milk banyiri company bagenda kutya mama Alien Skin kyona kyage oyo omwana kati omukisa gwaliko kyona kyagenda okukwatako season yeno kigenda kukwata yogwe ne bona akabo ddamu ne bona avumo ddamu Katonda natuyambali enalanga yo toilet paper baganda bange tugenda kupama kampuni ya toilet paper muveyo muwo mwa tugenda kupama